Gomangako kubeera awo n'ogamba nti kanoonye ku mami wange oba kanoonye ku muzeeyi wange kanoonye ku baganda bange. Ekirungi ekiriwo nti baganda bange bo bannoonyanga naye lwakubanga nze neetamwa wali tokyayagala kudda waka awamanyira obulamu bwa street eddoboozi lisajja kudde. Okay, so kati emyaka 12 ogimaze ku street nga kwobeera ku bbala abamu gye mumanyi nga street. Really? Wali osula ku bbala lyawa? Nali nsula awo Kafumbe mu Kasaawo. Nga wobuyiwa? Nga wembuyiwaawo. Layira. Kati gwe famire ye lirudda abazadde bo baliwa? Famire yange esaidizeeyo mu Kayungu. Bukyanga mami wo yawukana ne taata wo taddangako mabega kuchekingako? Yancekingamu ndowooza era nkyalina myaka nga 12. Kube waka nvuddeyo ku myaka 13. So essaawa eno olina emyaka emeka nga ndabanga ggwa? Okay bannange tusimbudde nga bulijjo yenze kennyini HK Media Hadija Kigozo kutusaako ebyo byeyagala olaba mubale nnyo tusupportinga. Lino omwana omuto tuli ku Labongo Art Village Foundation y'abaana abalina obulemu ku mitwe, abaana ab'oku nguudo, abaana abato abataliiko mwasirizi. So mmanyi okubakyalirako era nasazeewo buli wiiki tubeere nga tujja tubakyalireko tulabe biki bye bakola ku foundation eno. Bayinawo abayimbi, bayinawo abakola art, ninako abaana we mabega be nabalagako abaali bakola art nga bakuba ebipande, basiiga ebimuli, bakola zino tins ezigendamu ebimuli, abagagga abazimbye amaka mubeere nga mujja ate musupportinga abaana abo. Omuntu okubeera ng'olina foundation ng'abaana abalimu balina kye bakola ekiri constructive oba ekireeta ssente ne zibalabirira ate nakyo kyankizo nnyo. Otherwise foundations ezisinga abantu basaba busabi ssente kuyamba baana. Naye wano waliwo ebintu eby'enjawulo bye batunda. Osobola okujja n'ogula ku ebyo, osobola okuleetayo ekimu ekyo-10 ate n'obeera nga owagira foundation eno. Enkutumiddeko muganda wange Mechanic Labongo nti weebale kukola, weebale kubeezaawo abaana nga bano eno. So olwaleero we are discovering a new talent. Twagala tulabe eddala omwana ono talent gy'aŋŋambye gy'alina ddala yeyo yentuufu. Kansuubire togenda kunswaza. Ogenda kunkuba omuziki nange ntye. Alright, so kati nga tetunaba kubeera nga tweyongerayo ebeera Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bano be bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi. Poza ate n'omwami omusalongo olukwata musawo akugamba nti yava omulandu wadde omala kulabako n'olyoka osasula. Ogamba otya? Omuyimbi. Yoano sina tabu okuva nayingira mu Labongo Art Village. Art Village. Sina tabu yonna. Wavaawo okujja mu Labongo? Nava ku bbala abamu gye mumanyi nga street. Really? Wali osula ku bbala lyawa? Nali nsula awo Kafumbe mu Kasaawo. Nga wobuyiwa? Nga wembuyiwaawo. Layira. Kati gwe famire ye lirudda abazadde bo baliwa? Famire yange esaidizeeyo mu Kayungu. Kayunga eyo. Kayunga. Wava otya Kayunga okujja? Nga navaayo nga ndi muto nnyo. Kumpi waneyo kuba bakajja bajja ndowooza ne bakyusaayo nefuuka Kayunga naye nga nali Mukono. Okay, so kati wava otya Mukono n'ogakanyingira essita ate n'ojja ne weesanga oli Kafumbe mu Kasaawo? Okuva eyo okujja oyingira sita era nga bimanyi bibaawo ebizibu mu maka abaana kuze ne bastepu mu mazza baffe naye nga mumanyi obuto mwamu emputtunga mpitirivumu. Wakula ne step mama. Mami waaliwa? Mami wange ndowooza yali yakwana ne muzeeyi. So kati mami wo manyi gy'ali oba tomanyi gy'ali? Saawa zino sobola kukulimba simanyi gy'ali. So kati bukyanga mami wo bro vaayo. Bukyanga mami wo yawukana ne taata wo taddangako mabega kuchekingako? Yancekingamu ndowooza era nkyalina myaka nga 12. Kube waka nvuddeyo ku myaka 13. So kati essaawa eno olina emyaka emeka nga ndabanga ggwa alina 12? Na 22. Oli 22? Okuze kati.
wamma kati mpulira eddoboozi lisajja kudde. Okay, so kati emyaka 12 ogimaze ku street nga kwobeera. Cause we najja wano eno last time saakusangawo. Ndowooza nali sinnajja ngeje omanyi metaniki yali ansanga nga ngamba naye nga nze neenyooma. Nga toyagala kujja eno ng'okyayagala okubeera ku bbala. Okay. So kati baakuzaala omuweka. Nina baganda bange. Maama we yakuzaala ne baganda bo. Nabo we yabaleka awo teyadda mabega. Simanyi oba yali azeeyoko kubanga bwe nkugambye. So kati baganda bo bali luddawa? Ndowooza bali ne muzeeyi wange kuba ye muzeeyi yali eyo nkugambye. Taata wakimanyi nti nno obeera ku street oba mulowooza wabula oba wafa? Amanyi kubanga mabegakaawo walingawo bava eyo nga bammanyi mbasangasanga era balina omuga nti gyali. Teyakolako effort yonna ku ayinza okuba afaayo naye omanyi nga feetu omwana ng'akooyaga eragana byakudda waka abeere eno. Sooka nzonyumize ku bulamu bwa street njagala okubumanya. Obulamu bwa bbala otuukayo ku myaka 12 freestyle ogenda gym. Naye njagala okumanya ebikwatako abantu baagala bawulirize music w'omuntu nga bamaze omutegeera. Kuba nze okujja ku bbala najja ndowooza ndi myaka 13-14 awo kuba njukira obulungi 2014 awo kuba nze nzalibwa 2014 awo. Kati wentuuka muneeno nga omanyi nayina yali andiise nga obimanyi simanyi kutunda magi kola ki netunda awo endanga nabyo biki bizibu ate kati ono yali andiise jukira bwe yandeeta yangaba bugayi kabe muga kati njagala tuddemu tubeere bameka beere babiri nakkiriza ate obuvunaanyizibwa obusinga nayagala obbunzisaako bitegeera ogenda n'okola n'okomawo kati lwakyalomu ndowooza baali bamubanja sente z'enju biki byonna kati nze jjukira nali ngenze sikyalina na wenkolera mbeera naye kati ngenda okudda mbu atansaba sente zange embuuza kati nze enju giri emyaka nga nakayingira bulungi mu kibuga sinnamala na myezi giwera 3 kati mu kukola ki muvumugamba siina nasanga yaggalawo bamugala n'okusenguka yasenguka nze nvaawa nali nva eno muwiro manyi nga kyolina kyakukola nengamba nga kantambulemu bweto bwe natandika okujja ku bbala mpola mpola. Otuuka ku bbala ng'osulawo? Era nga nagambye nasooka sulawo wennyini Kafumbe Mukasa ku kkubo nga weebikazi ate nga era omanyi kutiiha ezo kuba nalaba nga abasuubuzi bakola ki abasuubuzi bye bakola ti baala neyeebikkira awo. Obulamu bwe teweegomangako kubeera awo n'ogamba nti kanoonye ku mami wange oba kanoonye ku muzeeyi wange kanoonye ku baganda bange? Ekirungi ekiriwo nti baganda bange bo bannoonyanga naye lwakubanga nze neetamwa wali tokyayagala kudda waka awamanyire obulamu bwa street. Abaana babeera ku street banywa enjaga banuusa amafuta kati gozze wano eno mu foundation eno ebyo ebintu osuubira okubireka? Oba singa mbadde siibireke ebbanga lyenna akamala singa nagenda ddala ngamba nga waddayo. So kati wasalawo otya n'ogamba nti kati kaŋŋende ewa Mekanikira Bongo Foundation? Kati okusalawo omanyi Mekanikira Bongo mekaniki yansanga emirundi mingi ategeera nga bw'omanyi nti ki nga ŋŋamba bino byennyimbayimba nagamba oyo omwana oyo alina talenti oyo. Ng'akusanga wa? Oba ansanga wonna mumakindi nga omanyi bakanoonya tutambulatambula. Watambulanga ng'okuba music ku kyalo? Si kunkuba music kale omanyi twatambulanga okunoonya bino ebyaffe bye tutunda tufunemu kasente
Biki be mwali mutunda mufunemu achupe ezo plastika ate nze ntoka nga ndi muhimbi nga nsanga mirundi mingi nangamba bivavava nakutwalewa tubeere wange kati nga nze nnamu ate ne kali ak'okwenyoma nga iye nze atalina kindi ono antwalawo bwe kityo nkulidde ku bbala sigenze kusoma kati nze nsobola okuba ne talenti kweri bino ndabika nga akola ki yerimba nga bwete bw'ogamba nze muli eri bwe neegamba ng'akugamba olina talenti jangu nkutwala ewaka gwe nga tokikkiriza nti ogirina. Okay, so kati Wensula ddi nti oyinza okuba nti olina talenti? Kati mu kwezi olwo waliwo buno promotion bwe baleetaleeta mu ttawuni okwo ne bayitayo abamanyi okuyimba kati nagendangayo bankwasa microphone nga bakuzaana okuzaga yalakana mulalu okitegeera kati nze nenyimbayimba nyekola ki nayimba ndanga abantu ebimba binyumiddwa eŋŋamba kyandibanga kisoboka njogera metaniki yatandika okuŋŋamba nga mmaze okukulakulamu ndi myaka ndoza nga 16-17 yewe yansangira oyakusangira so kati osalawo ddi okujja wa metaniki ng'olina emyaka emeka? metaniki mbadde nakajjaawo okuva nga myaka 17 otuusiza emyaka 22 nogaa nti kati kaŋŋende nogimbinga apu ng'ensi ekkubye neŋŋamba oba kati okukola ki wemba nga kituufu nsobola nakukubaako weŋŋenda ate nga mekaniki yakola ki yaŋŋamba okuyimba kuno oyinako omuyimbi gwe weegomba nogaa nti kati kanyimbe oba just wakiwulira buwulizi n'otandika butandisi gwe nga ggwe? nze mu kusooka nga nze nakiwulira buwulizi abemmala okiwulira ate era nembaako ne gwe neegomba. Weegomba ani? mu flow yange gye mflowinga neegomba Gravity Omutujji. Nyimbirayo akayimba ke kamu. Omuntu gwe weegomba oba omumanyi ssebo. So kompeyo akapera ke kamu. Kapera ke kanyimbe kayimba ki kanyimbe aliwo kayimba gundi oli wiina kayimba kako kenasinga okwagalanga ennyo ti oli maama oli oba yali ne King Sara topowa tofuuka luuza okay jo kano kayimbye nkajja ku mutima nange neebuuza nzaani wama gwe bavuma okufaanana enkima kati kuba shows ne ziwuuma nga nasomba scrap n'ebyuma ng'abalala bagamba ntiuma mu baana bonna tebangema ebyaddala obulwadde bwannuma. Wow. Omanyiza ku talenti nkyamukirawo mwena watulaba ku HK Media yeze Hadija Kigozo kutusaka ebyo byagalulaba tuli ku Metani Club Bongo Foundation. Abaana ab'enjawulo balina talents. Omwami ono alina enkuŋŋaanya gy'akuŋŋaanyaamu abaana ba street n'abakolamu omulimu. That is so amazing. Nkuwulidde olayika omanyi okuyimba ddala bituufu. So kati bukyanga otandika kuyimba n'otulansi n'ogamba nti ndabika nina talent. Wali okubyeyo ku buyimba. Bamanager gye bali eyo bakulaba bajja kukimako nze nkubuulira. Okubukola mu studio nsikolanga okwo kubanga era nga omanyi oba oyina naye ng'era oliwa ku bbala kati awo. So kati right now kiki ky'oli up to? What are you up to? Kiki ky'okolesa awo eno gwe ng'omuntu ng'ogyeko kuba nti oli mu foundation eno under Metani Club Bongo? Era kati nga nze ng'omuntu wano wennyini wendi era bwenkeera ne tukwasaganako bino ebibumbe byaffe ba mekaniki byakola ki? Byakola wamala n'oyiga okusiiga ati n'omuyiga? Sinnayiga bulungi naye era mba nnyambako teacher wange. Okay, so kati gwe ng'omuntu nkakasa nti olina obuyimba bwe weewandiikidde bw'otulaawo n'ogamba nti lumu we ndifuna ssente akayimba kano ngenda yingira studio. Metaniki, omuntu okurekodinga akayimba ka ssente mmeka omwana musasulira akayimba? Metaniki aliwo?
Kisinzira ki? Zisizira ku studio naye mukama mulungi. Idea we banga weri. Ale tuji blessing and ndo kisinzira ate ajja ku recording. Ajja ku recording. Koza yambo ngabo omulaba akafayo. Aje munako mukwatagana nawe ojja muzulamu ebyenjawulo ngazina muzula. N'ekyokulala I believe in happiness nti omuntu bw'okola ekintu ekikusanyusa ku mutima n'obulamu bubeera good. Okitegeera so wabanga akedde ku macanga awulira okurecordinga akayimba kyayagala Katonda akimutuuseeko aka recording naye abeerekawo akawuliremu agambe nti ddala mbutuufu akayimba kano nze yakayimba ate nga kyenjagala era kyensaba Mukama amusobozese arecordinga ennyo aleme bukoma ku recording afune ne purpose mu recording ye abeeko n'emyoyo gyakwatako egiringanga yesaawa zino muddawo gyaliraga nti no this is not the best way of living this is the best way njagala nnyo afuka ekyokulabirako njagala nnyo Mukama nga bwe yakolera mu Solomoni oba Dawudi oba Sawulo amukoleremu ekyamagero afuke ekyamagero afuka akabonero ak'essuubi ery'ensi kugamba okuyimba obuyimbi ekikola makulu n'ate nsaba nnyo mu music we afuka ate akabonero ak'essuubi banna abamenyesemenyese kubanga bangi bastrugglinga nga ye bangi balumwa nga ye so kati njagala nnyo Mukama atuwa ekisa omukono gw'omutadde kate gumufuula akabonero gumufuula amazzi ago mu ddunga g'essuubi amiina Mukama kuwa omukisa banna amiina mwite taatawo ng'akwagala nnyo ng'akwagala nnyo naye mwagala nnyo kuba kino kyandaga ye abalala babadde tebakindaga kuba ye yakola ki ye yakkiriza naga oyo mwana alina talent era asobola wadde nga nze nalimu okwenyuma naye nga ye teyakola ki teyalekeranga okunnoonya keeping on nga bwajja kafume mukasa bwe yeewuuba bwannoonya era bwabuuza bannange bivavava naye yaddawa bivavava yaddawa erinnya lya bivavava lyavaawo erinnya lya bivavava naye nayagalanga nnyo okwambala bibiikiwe ebyo ebigoyegoye webiki ng'obijjawa ku street era nga omanyi nga weeyiiya so kati amanya g'amatuufu gwani bampita Musaasizi Geoffrey Geoffrey Musaasizi Katonda ogenza omutegeera nti gyali Katonda ogenza osabangako tegedde nti asookolera amagero bakuyigiriza okusaba so kati osabira ddala nsabira ddala bayibuli ogisoma bayibuli sinnagifuna naye nga nayo ngenda gifuna ate ngisomye wow that is so amazing kuba neetaaga era n'obuyimba bwa gospel naye nga nviira ddala ku nnyiriri ezo ez'omu bayibuli so kati akayimba k'oyagala okukuba for example akayimba kewatula wansi ne weewandikira nogaa nti kano akayimba we ndifuna ssente ndikayimba gyekali kampemu akapera tulabe gyekali akayimba ako akayimba bakayita nategedde onkiina nategedde onkiina tewaliyoko oluyimba olulina gundi taito bwetyo andowooza temmayi lulinga lwa Kenzo baye yagamba nategedde onnimba okay nategedde onkiina baby naye ate bambi byanyumidde yadde onkiina baby naye ate bambi wanyiriridde mu mutima mpulira dudu amasannyalaze dudu sisembe nakyo gamuddu kenkugambeko sikutye baby girl ze byanyumidde agawalaji embyagadde baby girl onyambalidde agawalaji onyiriridde omutima gwange ogusikudde lavu yange ogitanudde ngenda kwagala sisikadde ontadde ku bikukuju nga saati onebwazabwaza nga rati kyokka amaddu funye gakati nenkukwatako nja kukonkona obuti omusajja abadde akyakalakatira ddala paka wemusazeeko abalungi bwenna abatulaba wano ku HK Media yenze Hadija Kigozi njagala nnyo abaana njagala nnyo abavubuka ng'ono all the upcoming artists I have an offer for you guys munoonyeeko I have an opportunity for you mujje mukole ki mujje ba hosting you promote your music
okitegeera ojja kubeerayo ng'ogamba nti omuwala oyo kigozi ayina kye yannyamba ayina we yantuusa. So this is an opportunity for you if you want to come and showcase your talent. Mbeera ng'onkubirako ku namba y'essimu gy'olabawo wammanga. Tutandise ne talent y'omwana omulenzi Geoffrey gwe bayita bivavava ate nga musanze waneno mu foundation emwe ya Mechanic Labongo. Nkakasa ndowooza tetugenda kusukkawo. Tetugenda kusukkawo nnyo pozi kyenjagala okusembayo okukubuuza nti ebbanga okuva nakati n'okweyongera mu maaso weerabawa ofuuse eki? Amanyi kasooke nsaba Omukama Katonda nkwatireko kubanga ebyo byonna era yasooka. Neeraba nti bwe nnaaba nyambiddwako nja kuba ntuuse wala. Mu bulamu bwo neeyisaayo so kati walekerawo okunywa enjaga? Byonna nabirekeraawo. Nesigala n'omuvaako n'omwenge? Nalekeraawo byonna ekiyitibwa nti kikola ki kyonoona omuntu sikyagala mu bulamu bwange kati kubanga bwe mba mmaze okulaba gye ndaga ensonga lwaki nayimbayo n'aka gospel. Mambi. Okay, banaye katubasiibule. Tuli proud sponsored by Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Baganda baffe aba Rest Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba barista ab'amaanyi. Poza ate n'omwami omusaalo ng'olukwata musawo akugamba nti omala kulabako n'olyoka osasula. Ba upcoming artists si mwenna abaana balina talent. Munoonyeeko oba olina talent mu kuzina, oba olina talent mu kuyimba, oba olina talent mu kuweesa. Beera ng'onkoonako ku namba y'essimu awo wammanga nkutuukeko bulambalamba. Njagala nkuwa omukisa sizoni eno omwezi guno ogw'omunaana gwe tulimu gubeere mwezi gwa ssanyu gy'oli ogambe nti oyo omuwala nalinnyako ku platform ye bambi alina kye yagatta ku career yange. Asobeera ng'okoppe namba y'essimu eri awo wammanga onkubireko. Nja kubeera nkusanga mu kifo wooli ate mbeere nga kolako ka interview ensi ekulabe. Neyanza nnyo bakwano yenze HK Media Hadija Kigozi wano ku Labongo Art Village mpoza ate ku Labongo Foundation. Beera ng'ojja oweeya kimu eky'ekkumi eri abaana abalina cerebral palsy, abaana abalina obulemu. Obeera ng'oyinza obutawaayo n'ojja n'ogula ekifaananyi n'ojja n'okozesa order eya buckets zino pots, flower pots, n'ojja n'ogula ebimuli byennyini cause n'ebimuli nabyo babitunda ate era oba olina kyogasseeko ku foundation